Yeye nagamba MKS Mukibira Uganda wozijja okuva mu studio 22 Uganda Cinema. Crested movie banafo kuberanga nateba kutusiza kentandi kwa mbalamba chali joli yangu wako. Nansumbwa mwawajuma. Ne baramupita kotade piyao owenkaga. Kide istilewo bazanyi echali ntandi kwa sagale kendo jisubwa tenete. Etandi sema jise edogoli ya Ggunju. Twagala okumanya bigwerawo. Echali ntandi ko lwaleero kindo kisose. Era ngo jijja kwemuka video center esibuka ebina Uganda. Sagale kendo jisubwa atenate. Echali ntandikwa sagale kento olwayo mu bulambalamba. Kano tandika n'obwana. Kano kabuuza munne waako lwaki Abudu okusoma agezaako kubeera nga akupinga. Twala eri olina okuyiga okusoma. Ebyokusoma oba obifuula kigwe Abudu. Echali ntandikwa. Bwana bwa ssomero. Naye taata omulogo yayogalo. Kati obwana okutandika okwerangira mbu gundi mulogo bataata wa gundi mulogo. Omanye ekyalo kino kyandibanga kiriko ekirala. Mulogo. Taata wo mulogo yaloga maama aloga n'abatamuvumye. Ani gwoga taata ye mulogo. Olutalo watandikira we kyali tandikwa sagalo gisube ate teddogoli ya Ggunju. Mwe mubadde kimwe. Bwana mwe. Kakadi. Kibujjera ku lwazi we yagira. Mubadde kyekigenda maaso wano. Oyo alangira taata wange mbu mulogo mbu aloga n'atamuvumye ku kyalo kuno. Naawe. Gwe nabagamba bwe mba mugenda kusomero nga muyita wano. Temulwananga nammwe mukimanye. Nze kibujjera ku lwazi saagala balwana. Kibujjera ku lwazi. Yali amanye embeera y'oku kyalo kuno. Nti omwami gwe bayita Ggunju si mwangu. Gwe aterekera okubeera nga olangira banno mba mugenda kusomero mulina okugenda. Mulina okubeera abeegendereza nga mutambula muwulira. Temudda mu kulwana musimanyi gundi mulogo. Ensi yonna ekitegedde nti Ggunju mulogo. Olaba n'abaana abato bakimanya nti Ggunju mulogo. Kaakati nno yatandika okubeera nga akikkaatiriza. Ggunju ku kyalo kuno baaba yali alaze wala kukikwatagana n'ekyeddogo. Omwami gwe bayita Ggunju si mwangu. So munaye kubojera ku lwazi yarabanga ensonga zino talina zikomya wano. Ono ekyamaani w'ekyalo. Kyamaani ndio sene kusangane muli mutya. Ekyalo kigamba ki? Ababbi b'ebibanja tebakyagenda maaso na basumbuweeyo. Koye nti wali buzibu munaye twatereera. Naye kiri ku kyalo kiri nti olunaku ki lwe tugenda okubeera nga tuula mu lukiiko. Tumanye ddala omusajja ono tumusalire magezi ki? Kuba omusajja atufuukidde ekizibu ku kyalo. Yeyamukulu Ggunju. Era ennyumba gye basinga okusimbamu olulwe eyamukulu Ggunju. Bagamba ku kyalo kuno yakyasinza okubeera nga iri by'abantu ku kyalo. Newoba tomuvumye ng'obigula bubiguzi ng'oli mwana wa buwala akuloga akabina ne kakyama. Ekyali ntandikwa. Saagalo gisubwe eddogo lya Ggunju. Ekutusiddwako MKS Buke y'ebina Uganda n'agamba ku Majestic Plaza wotusanga edduuka linamba 8 mwaliro gwa 5. Eno etandika butandisi. Yebaleko nnyabo. Kibojjera ku lwazi. Ye muntu agezaako kubeera nga ayita mu batuuze. Era kyemani yamukwasa obuvunaanyizibwa. Ajja abalamusa abategeeza. Eyo kubanga ejjo bali bamenye wano. Bali bagenda kunziba. Ezo n'ensonga. Kati abagamba meeting. Ono yagamba ababbi bawo kuno nga baasukka. Akugera badde wakava bweru kuna abafa banaabire ebweru. Maama nali nakayingira nga bazze okummenya nabayiribya. Koye n'ensonga zonna tuzaagala mu meeting. Teyeetaaga mukalakaasa. Enkumbi ekolawo ng'ekidde bannanga abatuuze abeeyo. Enkya ssaawa 10 kyamani atwagala mu lukiiko. Tekuliko bya kugogola luzzi. Twagala nsonga ziruma kyalo. Omanyi abamu beebalama nnyo by'okugogola oluzzi tebaagalira ddala. Tugenda maaso era nga tandika butandisi. Ewuwe waka. Abategeeza ssaawa 10 ewa kyamaani wekigenda okuggwera. Kyamaani abeetaaga owulidde tokola ensobi. Sagale kendo gisubwa ate nate. Babaagala ekyewa kyamaani kirwana. Ensonga zino asobole okubeera nga bazoogerako. Ekyali ntandikwa kyali jjo liyanguwako. Nagamba MKS Buke y'ebina Uganda ku Majestic Plaza ogenda okubeera nga zonna oziyoola ez'omulembe zonna weeziri ez'ebina Uganda. Kati olukiiko lutuula otyo abataka nsanyusa okubalaba. Mwebale kujja bulijjo mbadde mbayita ku by'oluzzi nga temujja naye eby'oluzzi bidde ku bbali. Ensonga ezituleese si za luzzi leero. Twagala okwogera ku nsonga eziruma abantu ku kyalo kuno. Abantu abazze balogerwa abantu baabwe. Oli n'akuloga okutune ku kyama, oli n'akwegomba bwegombi n'omugaana n'asalawo n'akuloga bulozi. Kale buli muntu agenda maaso awa ensonga wuliriza. Bagezaako okuganja ensonga. Lukiiko lwa kyalo. Nsonga ya Ggunju. Kale
ng'ensonga agenda maaso atandika buli omu aweeyeyiye. Ye mwami Ggunju yaliwo oyo nga situmulaba. Kati mukyala Namyalo yali mupya ku kyalo nga Ggunju awulira muwulire gw'ovanga okubeera nga obadde waakajja ku kitundu naye nga bagaani Ggunju ye mulogo waakwo. Ekirowoozo kye mbadde nina ng'omutuuze. Muzeyisa emere naye awa ensonga eyiye n'ekirowoozo. Ggunju agobe ku kyalo. N'abawooda Muzeyisa emere be baludde ku kyalo kuno era be bamenye ekyalo bwe kitambula. Ggunju aloga n'omuntu atamuvumye. Ggunju atoba n'emisambwa gya kuno gimutya. Si mulogo mulwadde. Nze nganje kyensaba sebo chairman n'abatuuze. Mbadde nsaba. Twekolemu bwekozi mulimu. Kaloli yasaba beekolemu omulimu. Bazzi wakakumbi. Bakwate embazi akutte najjolo owakambe owafooko tugobe Ggunju ku kyalo kino ekyalo si kya nnyina. Ate si kya kitaawe yogedde. Kati chairman yali yeesungadde okubeera ng'afuna abatuuze. Era ensonga gye balina yamutuuze munaabwe Ggunju. Tebagenda muleka ku kyalo bwe mba mwogedde mutuuze chairman siyinza gaana. Bwe kibanga Ggunju alina ogobwa ku kyalo tewali buzibu. Banenze omusajja yagenda maaso n'okunneegomba n'aŋŋamba njagala ne mugamba simwagala. Yali ankyamizza omumwa nze gwolaba gwali gwogere hano mu kyenyi era taba kuba musawo. Gye nagenda sandigeze maaso nakuwona. Nze nala nfuzi eyamponya. Ate mwogereyo bannaye tumaze otegeera ensonga ni Ggunju mulogo. Tulina mugoba ku kyalo kuno aveeko twagalako balogo. Nange n'okuwa ensonga yange mwana. Mwana emba mugende wa Ggunju nze mwana sigenda lumbayo nze nagenda ewakyali ogenda maaso n'ogeza ku mwana omubba natuuka ewe mwana mu lujanga ndaba kibira eyo sigendayo mwana mwe mugende. Ye niga bwaye. Yagamba talumba wa Ggunju niga bwaye. Agamba talumba wa Ggunju. Bamukazaako niga bwaye ku kyalo. Chairman agamba tugende tulumbe kageri kekirindi abatuuze muli nange. Tugobe omusajja ono ku kyalo yogedde chairman. Akikwate. Abakwate buloka, abafunye obwambe, abannajjolo ab'enkumbi kugenda goba Ggunju mulogo ku kyalo aloga abaana b'abantu. Noba mukazi nakwegomba n'omugaana n'onyengeri gyakuloga. Bw'oba mulungi n'obijja n'ofuuka mubi ekyali tandikwa sangano gisubwa tenate. Nagamba MKSbuka ebina Uganda ogenda okubeera nga zonna ozisinkagana. Bwe babizaalira ne babibiikira ne babyalulira ebina Uganda byonna. Ku Majestic Plaza edduuka namba 8 kale batuuze bawaga okubanga balumba omulogo ono. Tukoye obulogo bwo ku kyalo Ggunju. Genda logereko ewalala. Kano akalo k'empumudde ogenda kamuka. Ogenda ovaako. Baze beekalakaasa kumbe omulogo wuno. Olwaleero Ggunju bukyaba kutenda kulya binyonyi leero olidde empa abaana. Luli wali akaloli n'akulema naye nakati kolya empa abaana omuwule bwakaawa. Ogenda va ku kyalo kino. Kwata muggo. Nagukuba naguzza. N'abaweereza faya. N'atandika oseka. Kalinga bamanyi ebyalo ebimu byo biba birala. Nazi kuno nga bagamba ew'omusajja oyo tebamala gakyamwa. Okukyama oteeka okuba nga oli munne nnyo. At least nga bw'ovaayo nga takuloze ovaayo olwadde entunuka at least. Tozanyisa abalogo ku kyalo. Ggunju ndio sinenkulaba. Ngenze nga nkweta. Kaakati ntya mu lukiiko n'otojja. Ekyalo kyonna bayita olukiiko Ggunju n'atajja ekyalo kyonna kyakumuluka ne kijja wa chairman. Chairman amunenya. Alina buyinza kutta abantu. Kwegamba bw'ompita oŋŋamba ebyokutta abantu nze gye mu lukiiko. Ekyalo kyonna bannangira nga bwendi omulogo kati nzije mu lukiiko nkimeeyo kinawe chairman n'ogenda maaso n'okwera n'abatuuze mutandika okuba nga mungoba ku kyalo. Kati ngenda okukola ekintu ky'olifa teweeredde ogenda kunkola ki? Kankikukole. N'amusimbirawo eddogo. Mukazi wono yali alaba muka chairman amufudde embuzi. Omusajja amufudde sekabege. Mulogo omusajja. Bane omusajja bange bannaye chairman bamufudde sekabege. Sonyiwa jakufuula kapa. Kali abamulemerako namugaa naawe empowa. Ate bw'otegendereze gojja fuuka kapa amufuula omuyaayo osaaga n'abalogo. Ekyali tandikwa chairman bamufudde sekabege bane ngenda kola ntya. Bone tata ngenda mugamba nti ani bba wange afuuse sekabege. Sina kyakukolera kanobe ngende ewaffe. Jangu chairman nkusube wano abantu banakusanga ano banakuyiiza. Chairman bamufudde sekabege. Chairman bamufudde embuzi. Bane sigenda bisobola. Sigenda bisobola n'amazzi waabwe bannange. Mwana wange gye tusubemu ebyaffe tugende. Chairman bamufudde embuzi.
tugenda maaso era nga tandika butandisi akyali jjo liyanguwako nagambye MK ensibuka ebina Uganda ogenda okubeera nga zonna ozizuula ez'omulembe mu printi nga si wolokoso kati nga omanyi obwana tumanyi obunyiza ffe abazadde kaga bulijjo taata nga amaze Ssekabege kumbe gwe bafudde Ssekabege taata bamufudde embuzi ekyali tandika omukyala anoba katuba tuli awo nga Kiryankusa ye muganda wa chairman Kiryankusa agenda otuuka nga mulamu asiba ate muula kikyolagawa mwafunyemu obuzibu amuneze sijja bisobola muganda otakyasoboka yakubye ate mune bamufudde Ssekabege mulengere uwe musibali ku muguwa munamusanga awo sirina kyakola bebe yabadde chairman ayina n'ekirenge tugenda maaso omufudde embuzi wuuli kati nno Kiryankusa teyasooka kikiririzaawo kuba mune era naye kabe nga bakigambye gweni muganda oba mufudde embuzi toyinza kumala gakikkiriza yamugamba mulamu mune si kyoyina okukola kumbe niga bwayi tabye ku kyalo kuno bitooke bye bigwa emmesege zasemba omumanya katwa kati asooba babaza nnyungu otwala embuzi kutale ne bazibba ne babaza nga oyingidde mu nnyumba ogireka ku muguwa wano emiryango b'emmanju n'osanga teriiwo kati asooba kubba mbuzi eri mu lufula ziri katale mune siina kyakola ate naakola ki kanize munange ngamba abe waffe nino kati omusajja nasigaza mbuzi neddamula si kyolina okukola nja kuyiya amagezi ye Kiryankusa kumbe niga bwayi ate embuzi ye ku kyalo kuno abadde azibba bulijjo kati agaolengera Ssekabege enyiri atamanyi ndi Ssekabege eno ye chairman abadde atwala ekyalo ye tomubuulira ebyo zubbi nomubbi mwana nno okutwala mu lufula bangambye ddete Ssekabege ng'atandika ogisumulula tamanyi mbuzi jabba ndi yali muntu nga niga bwayeetika embuzi ng'agicubirikana mwana ajja kulyawo nteeka ofuna ku majja mwana yalanyinje ennaku zino okwata ekigo omwana kibeera nga awola bakaasa kati ng'alumba n'embuzi agenze ku lufula soko lindeku ate embuzi ebadde waniraziiwa badde baagala kunoonya ngeri gye batetenkanya obulamu balabe nga munne brother atereera ogenda okuva mu nnyumba nga embuzi weeri kumbe waliwo wagicubirikanye embuzi ebadde wano erazeewa bagezaako ginonya kati bannaye alazeewa oba atolose n'agenda oba akutte eno mu bisagazi bakufulirayo embuzi n'otandika n'okusaba ebisagazi tozanyisa abalogo oli akufuula kabirizi n'otandika okusaba mukenene kyakyo tosaaga n'abalogo bantu bazibu yagenda maaso banaye munoonyeza eno simulaba oba akuttewa kumbe bamukibirikanye omuniga amanyi afunye nebona olwana ajja kulyawo nebona olwana ajja kutuusa mu lufula tugenda kukola tutya naye mulamu omanyi beebuuza ekyokola abaana bataliiwo nze gwe tugendako mumwesiga kati yagamba gwe bagendako amwesiga bulungi nnyo oba waali obataliiwo oli omusawo asobola okukola eddagala ne likola kyogamba bba wange anaakomawo baneekyamaani kati nga bampulira nti ngenda kusinda omukwano n'embuzi yamuddewo ebintu bino kali mukazi wattu yasanga obuzibu obw'amaanyi kuba yali agala kiyabannese kwagala yenna ngalagira omwana ajjewo ebintu basooke bagende balaba ejjajja ku nsonga eno osanga anaayamba kubanga munne Kiryankusa yali yeesiga nnyo omusawo yali amukolera ku bibye tutandika butandisi era ng'akyali jjo liyanguwako nagamba zonna ozisanga ku MK ensibuka ebina Uganda ku Majestic Plaza omuniga akyagenda maaso n'embuzi ziba teziri busanga ne bano batuuse ewa jjajja waliwo omusawo gwe baali batenda omukulu waali naye adda kyano bamuyitaga mulengejja babuuza ono omukongozi ne omukulu waali naye abadde akyalina baakolako mutuulaawo mumulindeko bane ejjajja simanyi oba ekintu anaakitambuza ekikulu mwana wa Solomon wekwatakwata nagamba maali njakireetaleeta nenuguyo kanize maali njireese njagala ompa emigga 5 gyokka embuzi eyo5 ng'ate Ssekabege nga oba ogitunda layisi tebeera nga zino endwadde baagala kugira Solomon y'omu ku baalufula wali egenda maaso kati nga babayita jjajja amaliriza emirimu bamuyita Kidde Estilewo yakolezanga jjajja mu firimu eno bamuyita jjajja galengejja oba amaki ng'atuuka mu ssabo ekisookera ddala buli ssabo lyonna kiba kigali bw'ogenda mu kanisa kimu kya 10 kale ekimu eky'ekumi ne mu ssabo gyekiri tozannya
egenda maaso jjajja nga atandika okulunga. Wano ensimbi zigamba nti waliwo omuntu nga wakika kyammwe nga bamufuula ekisolo. Kyekyo kyennyini. Jjajja tabalagudde. Jjajja nga abalagula. Mwana ndowooza olengera nagambye nono kabojja tujja musanga wano okubbala kati kabojja yali omutemi waazo. Mwana nze nagamba teri ennema kebenga yakuleetya nze njagicondola. Niga bwaye ng'aleeta Solomoni bo baguzi ba mbuzi gy'emirimu gyabwe. Olaba kye nagamba mwana kati kanongo gamba mbusimanyi mbweno kabejja. Lulinda sala kabenje ng'oleeta eno. Ye musazi waazo kabojja si mwangu. Nga wekiri. Kati eno jjajja yongera okubeera nga ttanya ensonga. Ng'essaawa zino kigenda kusalibwa. Katonda wange. Jjajja byayogera bye biriwo ebituufu. Muganda wa Kiryankusa bamufuula embuzi era nga waali bamututte mu lufula we bazisalira. Era nga singa balwawo kitegeeza bamusala aba afudde butadda kyeyamaani. Yagenda maaso nga bw'omanyi abasawo Abaganda balwawo ng'akyagenda maaso abuuza endegeze. Bwakuba ensaasa abuuza jjajja bagenda kikola bata jjajja kayizi babuuli ekyokola. So nga abalufula bo tebalwisa. Kabojja kuzisala obusazi bamutegeera ku kyalo mpumudde. Kwata eyo gwe soka enkulage. Njagala soka engira wano ku kabuuyi. Soka enjabuduze gano amananka wano wakati wano. Bane embuzi saagala mugisale bubi nabagamba embuzi ezange ine engeri gye nzikwasaganyamu. Bali abalufula beerondalonda. Jjajja yafa enseko. Yatulika n'atulika ng'emberenge. Mumpe buwi sente zange. Yayagala majage mumpe agange muganda mwawo naye mulwira wali mu lufula. Enkya bagenda mutunda mu katale ng'ennyama ya Krisimansi. Wena emitwalo abiri. Weziri jjajja. Olwambuuza ekyabiri yagamba bugambi weekiri. Sajja bamanyira ayagala akwate muganda wa musale nga kwegamba Sekabege. Amufudde ente. Omukyala okulogana n'akubuza ekkubo. Kati agamba abalogo gye bali mu nsi oli asobola n'okuloga n'obula ekkubo wayitidde. Kati balina ogenda maaso eddagala balikolera eddala wano mu ssabo. Kyokka jjukira abali eri bageza kugira. Solomoni embuzi yasasudde omuyaye batandika ogisalira wali. Jjajja nga atandika eddagala. Ndaba eddagala. Ndaba eddagala. Embuzi ogedolegera afutse omuntu. Eddagala ly'amangu. Abaali mu lufula. Chairman yaddayo nga bwe yali mu eddogo ndikutte ndiyina wano. Guno omugo gwava Tanzania tegulimererwa. Eddogo lyo ndirina libadde litukira wali nga liddeeyo ne nigamba mukomewo wano nammwe mbadde muli bakufuuka. Olimba jjajja. Mamba abaali basala embuzi. Kati abadde embuzi naye yadduka nga tategedde kye baddewo. Abadde embuzi. Naye yakunyiuka tugenda maaso. Badde bagenda kusola kale omuntu banne nga balowooza mbuzi. Banne jjajja olina amaanyi jjajja kayizi. Era genda okwetegereza chairman. Yawona buwonyo oli akufula akawundo n'ogenda nga yobusiza mu nnyumba y'abandi abe luno nga batta obuwundo akuba ejjambiya mu nnyumba olaba ofiirayo n'olemerayo. Abalogo bali mu nsi tugenda maaso era nga mu kulaba okwangu tutandika butandisa akyali gyo liyangwako. Nagamba MK ensibuka ebina Uganda bujja okubeera ng'ozijja zonna. Kati okudda eno ye muzeeyi gwe bayita Ggunju. Gobalangira obulogo. Yayita mutabanywe Kajoba mga Kajoba nagamba omuwala oyo mwesonyiwe. Nawulira ndo yagala simanyi Nakyanda. Nakyanda famire yaabwe si nnungi, famire yaabwe y'abasezi balogo. Nze abaana abange tebawasa balogo. Nagamba Kajoba beera mwegendereza. Bonoobonna emye ku myaka egyo gy'oliko nja kuzeeyo entono mwe wajjajjaawo. Sijja kaana naye kye mbadde nkugamba Kajoba beeramu. Taata amanya ndi Kajoba alina omwana gwagezaako okukwana Nakyanda. Ate nga Nakyanda taata we alangira nnyo Ggunju ndi balogo. Kana yamugaye famire yonse zindogo. Kani mwana balago bogerako Nakyanda yono. Mubalaga ekisiga alina kikuta kya ttooke. Si mwangu. Ali wano Nakyanda. Kyokka banne ba Kajoba anajja. Buli kaseera abalowooza Kajoba. Naga ekitundu kisoose bagiyise eddogo lya Ggunju. MK ensibuka ebina Uganda wozijja. Edduuka linamba 8 mwalo gwa 5 ku Majestic Plaza. Ye maama bana namusanga mukakuba akakirira ku luzzi. Atera okunsenerako ku Naikonda. Nakyanda onkanzi Nakyanda obweddojja. Kande mbadde manyola eri ku luzzi wansi nasazeewo nkutegera wano kyokka mbadde enveeyi taata naye nga nningiriza nga njagala nzikyenkulabe. Nakyanda bannange ng'ojambalidde akagoye olwaleero. Banne mazima ddala kyana ggwe.
ndeka kati akatandika kunjerega mnyambadde akagoye kalinga akaveera kati ate nyinza okugamba ekyo kale banne bebi kajoba olina wato soko gye nina ebintu byo bano ebiri ludda wano jankulage webiri jangu kulage nga bayingira mu kasuku nakyandaba naye simanyi mwana gwe olintemya taata akanya kuŋŋaana nze gye nkoma okwagala kajoba yali ayagala nakyanda ewulira kati wotandise okubeera ate onkwatako namukono kyokka bulijjo madde njagala tulabagane okimanyi n'ebintu byo kajuisi osingako zikwagala ki kajuisi aka mountain dew manya kasoda niwe nakayita kajuisi ne kabisikwiti ate benyini bye nalese kebere olabe ogolengera ategera mountain dew alikoona abakayiga soda mirinda fruit mountain dew tasukaawo ategera kabisikwiti emyaka egyo obubuso toli mwana wa buwala naye nga byebikwasako buli wayagala okukwata ku kasitabireeta ebyo aba akwata buli wayagala kajoba kane nakyanda onjagala onompasa nyinza obutakuwasa taata adde akuŋŋaana mbadde njagala atandike n'otegeka okwanjula ngende wammwe kyokka kajoba bote bulijjo era woŋŋamba naye ng'ate toli siriyasi andi siriyasi nnyo anekira nze asooka ate sooka olindeko mala okulya obuwero lwekunsabe kawooma naye oli muzibu namuwaako ako naye buwoomera ddala bulinga ggwe wantegeera ddi olabika bulabisi kajoba alina ebigambo naye bagamba kabeera mu gaasi mulinyera paati n'omwana omwe omutuukirivu akagye mu gaasi yo papaki nagenza asooka kawulira ekakkirira banneeka kulukutanga amazigo ogolutimba nange nongira ndika nage gwasembayo kajoba naye akaagala bano avubuka nga aliyala ng'agulira omuwala enkoko nga naye awulira agifiiri ng'ayagala agirye naye kasoda akaagala kale nasooka omumiro gumu atonywa ebiri bano enywedde emimiro 3 nkugambye gumu ebiwooma n'okusinga bye mbadde nsuubira kankuweyo kabisikwiti akalala akasembayo kano kamuko kakenkuwa kumbe taate yagaana kajoba omuwala mukulu Ggunju ayitawo agenda owulira obuseko kiki empulidde ekyo nadde emabega kajoba nagamba atya kajoba okola kino ekiwala ekyo naba kitunulanga ekitagasa taata omumanyi musanda kuba okubi kiboko kajoba yavayo emisinde kitunulanga engege yagala okufa odduka buddusi olamulooza muddusa nnyo munakanyaza mbiro naye bannange kino ekiwala oba nkiroge bulozi kuba ku kyalo kino bannangira dde obulogo oba nkiroge bulozi kiroge amabere gawanve mpaka ku ttaka gagwenga sapatu simanyi nakumanya kyenakula kulabyesa mwana we kwagala kiwala ekyo taata yatabuka taagala muwala ono nakyanda awulira amatira kajoba ne kajoba amatira nakyanda tugenda maaso nentandikwa mulambalamba nagamba MK yesibuka ey'ebina Uganda wogenda okubeera nga zonna ozisinkagana eno bagiyise eddogo lya Ggunju ekitundu ekisooka mwana bwe yeetikkula ekidomola yenna awulira nga afiiringa bufiirinzi kajoba kumbe taata wannakyanda naye tayagala kajoba kuzanyira ku muwala we yamuyitirawo obadde okola kitaata ne mbadde nkulya ngadde naakatikula ne ŋŋamba kanzije nina ebigambo byempulira taata ng'atandika omubuulira alina ebigambo byawulira ku kyalo mpulira nti nooyagala mutabanyi wa Ggunju taata esimwagalangako weegaana mwana gwe naye manya nti nemmwe gy'abantu olowooza njimala googera boogezi n'amaaso galaba ate nagamba erisodo omukulu waddugala ye walaba nagamba ove ku muvubuka oyo owulidde taata nawulira kumene gugyava gwe njagala ombuulire gwe simanyi kisanya janaleero njagala ombuulire lwaki mwala alemera ku mutabanyi wange badde nange ngamba mwala nga ave ku gutabanyi gwo ate kankubuulire nagamba Ggunju tomanyiranga nange tomanyira saagala bimanya ebyo njagala ogaigwala guve ku mutabanyi wange naye gamba gutabanyi gwe kufe mwala wange gumuveeko nagala kunkola ki kati oyinza kukola ki ogenda kunkola ki ogenda kukola ki nebeyola banetala temulwana nebeyola batuze bakukyalo Ggunju ne kisanja nga tebeyola tomanyiranga Ggunju kutaka buyi engumi zile zakakuuto engumi ezakakuuto ogenda olaba engumi zitabuse onkubya n'okunkuba sebo onkuba ani agamba nti nze Ggunju nkuba nze Ggunju kikubwa ogenda kinyonyoka ku kyalo kuno ate nkwongera nejambiya njijjayo aleta nejambiya onkubya sebo nja kwongera ogenda kukasa nze tebankuba Ggunju ojja kumanyira balanze ku kyalo kuno tebamanyira
yadde agenda maaso yeekokkola Kisanja nankuba nga bajjajja muli wano kansooka endabe jjajja nakawuka manya jjajja nakawanza kwanza ng'ate gajjeyo jjajja nakawanza asooka alabe kikyayogera yajjirawo mu mbuga bajjajja bakama bange mwenna bakoowola Ggunju yali mulogo gwoba otenda amusimanya abantu balogo ng'agenda ku musawo ye bajjajja baabayina wano batambulira mu dayinoso n'alagira bagenderewo kati bakole ku mutaka laba eddogo bajjajja balumba n'effumu bajjajja balumba n'effumu ono Ekisanja aba atambula ebintu by'eddogo bizibu ogenda wulira amagulu galinga agabaluka kumbe bakusimbye liri ekkambo era waba tolina Yesu omanya owedde we maama ebibiri egase ebibiri nze okwesibirawo ng'oluyita byakuniina abantu gye balinga balogo owulira kigere kukankana nga bw'otambula bwe kikugenda maaso n'okufumitafumita kumbe abantu balogo kati musajja ati yagwa n'alimuvaawo ate obadde kiba n'Ekisanja naawe kiki mutambula bubi ogudde mukanya okwata kugulu baddange kiki obadde ki kugulu mpulira kutandikozeezeeruka munda ebibiri eririgatta ne lyawula kiki muntwale mu ddwaliro bannange kale yalowooza bya muniino abantu be batono be babaloga oli n'akeera enkya n'agamba gundi ono yalwadde kansa naye ng'oli yagenze ku malalo g'omuntu eyafa kansa n'akolera okweddogo kansa n'akwata ate ng'obadde toyina na busobozi bufuna kansa abantu balogo era musajja atu bamukomyewo waka nga talinnya kitundu kisooka eddogo lya Ggunju ku MK ensibuka ebina Uganda n'agamba ogenda edduuka linamba 8 ku Majestic Plaza omwaliro gwa kutaano akaseera nga kagenderedde kati nno Kisanja ogulu okwatandika ng'okusaaga yaddamu otambula buli kaseera ogulu kwatandika okutambira ddala awulira ekimwambuka ne kituuka mu bibi ne kituulawo ne kimubujjabojja ne kimubojjogola bwe kikirira wansi mu kakongovule ne mbukookoowe wansi annyonnyola omuwala engeri musajja batu gy'awulira gembuwulira wano mu abantu baloze bannaabwe ku nsi oli n'alaba munne nga amusinga businzi kasente n'agamba oyo ng'asinga atya ateeka okudda ewaawe gye yava n'alyoka akuza ekyebongotoko oba noddayo bulera emitiyana abantu bazibu baloga bannaabwe abantu sibangu nga ŋŋenda wali ku masigiti omugulu kati annyonnyola chairman yajja nga bumanyi chairman yali chairman omulunzi chairman Kirwana alambula abatuuze be chairman Kirwana buli ekintu kyatomera butomezi kali amunnyonnyola munnange engeri gyali atambula ng'agenda okubanja akasente kolo yakeera ku makyanga alumba mukyala namyala mu akasente ke kino kyamutomera butomezi agenda wulira kimuyingira okugulu kimufumita okuva olwo teyaddamu genda maaso nakulaba kkubo lyakutambuliramu ali waka tasobola kubanja kasente yabadde alabirya famire ekyo kikugwako ng'olina famire kati nonoonyawo oddukira nga teri ayinza kuyamba bwambuka bwambusi yagezaako munyonyola jjukira chairman naye baamufulako embuzi addagala ku nnaki baŋŋambye nkakoze era musajja atwaga buli ddagala lye baamugamba lyonna alikozesezza vikisinga omukozesezza zino tyubu ze bagamba simanye eziyunga amagumba teri gye siguze naye lwakuba nafunamu obuzibu n'omusajja omu ku kyalo kuno omutuuze we mukulu Ggunju oyogedde ensonga ayingira ddamu kagamba yajja n'ayingira mu famiri yange n'atandika okunkwanira omukazi mutabanyi watandise okulumba muwala wange ne ng'asinza butagenda maaso nakuvaawo na musajja ono ate yannumba naagala nkube bwe tuva bubi nnyo bwe twava bubi nnyo chairman ngamba sinza kuleka musajja nange ne mukuba bubi nnyo naye tufunamu obutakkaanya naye yagenda neewerera ng'agamba mutuufu ke mukubye ngenda kajjo tukakasibisa omulambo ebigere yamugayira eddogo lya Ggunju ero eddogo lya Ggunju oyo musajja olaba aloga batamuvumye ng'akuleba bulabi n'omusinga okunyirira n'akuloga n'alaba ng'oyambadde essaati esinga ey'ebbeeyi n'akuloga mbu yali mulogo ku kyalo kali ye chairman amumanyi yamugamba ero eddogo lya Ggunju gwewamukuba Ggunju bamukuba oyinza omukuba n'atakuloga kali yamugamba alina omusawo eyamuwonya kamuwe enamba yosanga anaamuyamba chairman ate oli mulungi bw'oba olina omusawo asobola okumponyawo kijja kubanga kinkolera n'akalulu akaddako chairman nteeka okulonda chairman wano akoleddewo campaign ng'asala be ku nnamba y'omusawo ono alabe oba asobola okumufuna ayambe omutuuze ono Kisanja basobole omujjanjaba
esimu yayitamu alumizibwa okugulu ali mu mbeera mpya ng'atandika omunnyonnyola omusawo kiki ekiri ku muzeeyi Kisanja ono oba omwami ono Kisanja badde nkusaba ojjeyo yamusabira ddala ajjire eddala ewaka kubajjukira omulwadde tasobola kutambula ate abeera na muwala we oli Ggunju aloga n'agambye oba mukazi bano we bakwana ne ugenda maaso n'okubeera nga weesooloosa ne weefuula w'akabi akuloga weereeta wekka Ggunju kyokka ne Ggunju osaaga ne Ggunju gwe teyali mwangu ku kyalo kati ate ono eyamukubye ayizulu mungu yanaamanya nga kyamaani alagirira omusawo engeri y'okugyamu ewali omulwadde ate abasawo munnaye abamu baba baagala okukola amagya omulagira bulagirizi w'obeera ng'asobola okuba nga ajjawo bwafuuka embuzi tasobola kuddamu n'ofuuka kati ono abuuza kyamaani bwe bamufuula Ssekabege tasobola kuddayo n'afuuka kamyu nti tekisoboka naye yakunnyonnyola ensolo bw'ebeera ewulira kuba bamufuula Ssekabege baba bakakufuula Ssekabege ng'olaba Nakabege nga gujabagiranga embaga egwa Makerenda tugenda maaso kati amugamba agezeeko atambule asobola okubeera nga munanga awona kati musajja atwasaba akatunda kyamaani yamanya ekintu kye bayita okufuula ekisolo embaga eyinza okugwa n'ebidaala tugenda maaso ono bayakula atya guno omulimu gwe tugendako si gwa mbuzi buli kaseera nolowooza kulya guno tugenda kusaddaaka mbuzi manyi nina emirimu egy'embuzi oyanguwa nnyo n'enkoko kuba omanyi bwe tumala ozikozesa muzisala ne tuzifumba guno tugenda eyo batugambye weewano oba omusawo tuba tuli awo ngazze ajja alangira omukongozi bamanyira nino buli bakola ddiiro oba bwalabonya omulwadde ne bamusaba embuzi kasamalo gikozesa edda mu ntamu tolengera bwembeera eri weefula nti no oli active tuli wano weefudde oli awo dormant kati byebiki ebyo lero njagala obeera active saagala ebyo ye jjajja kali aga abayita abeeno olwabayita ne wabeera waayitaba akonveeyo dde eno ggwe wamma jangu bano baali bakitegeddeko nti no waliwo agenda okujjira mwana mala yabaaniriza kwedde tuli bagenyi nibatugamba nti nyumba nnya n'amubuulira atambula n'omuggo gwe mwegendereza abantu abatambula n'emiggo ogwo omuggo gulimu emisambwa gy'e Tanzania bamuyita wulira erinnya bwabulungutana bamugamba Kisanja musanje esanja ebisi babadde ki musawo musawo yatandika ovulungutana tugenda maaso kali yasaba omulwadde aveeyo kwe kumbuuza ali ludda wali mu nnyumba yanimu naye tasobola tambula tugende nsooka endabe kwanza gwe nagambye batotunulanga mbuzi buli kaseera oyagala kulowooza bya mbuzi wano nankoko oba abaana mwakula mutya kunswaza buswaza tuze kujjanja muntu otandise kulowooza bya nkoko nambuzi gasiya buloolo egenda maaso kumba omulwadde teyali mu nnyumba ayinako ne waali musajja wattu ennaku yayongera kumuyinga tozanyisa omuntu akuloga nga tosobola kwenoonyeza 100 ng'ate gwalina okubeera ng'okwasaganya famire era omusawo yajja nage mutako ono bamuyita Kidde Eastlew oligino ne muzi akuzanyidde mu nnyingi nnyo ono gye bayita Rongo Direction nayo ye ya Tabo Kamala kaakati jjajja ye yeyanjulirawo bw'otuuka mu kkoona eriwete wakasanke awo fe tusibuka era bw'obuuza gamulengejja omanya jjajja omutuuseeko oba gakyagamulengejja naye nga linnya lye lirye omanyi abasawo beetuuma amannya n'agamba lwola nfuuzi ng'asinziira ku ekyo kyaba alabye ni ku mulimu gw'akola kati okwetuuma gamulengejja oyinza okuba oli awo ng'agaweza tomanya kegende maaso era amunnyonnyola engeri y'obudagala gy'azaabukozesaamu bangamba nsigeko ne kanaalo ng'abantu balimba kati kanaalo nkakwataganira wa n'eddogo bantu bakulimba ne bagamba eddagala etaliyo nagamba simanyi bakuloze entunuka simanyi siigako omululuuza guba gwa musujja mwekwatanga ffe abamanyi okuba nga tujjanjaba nga bukyali guno omuggo nagujja Tanzania era guno omuggo kwe tubatandika okukozesa laba omuggo gulimu emisambwa gy'e Tanzania nakokinga balogo mulogo bawulira ku ndwe wote wa Tanzania natandika okwogera Oluswahili sikia ndio saa ya kufanya kazi munjoni sawa yakola mirimu sawa ya kufanya kazi nasaba amaanyi kasita owulira nguvu Luswahili
Dogo kuli jamu. Mugo. Tanzania we mama. Mugo gwe Tanzania. Mugo gwe Tanzania. Gukane nule dogo. We mama wewe. Toka ba gwena terera. Ojja kuona. Jaja neva ne gwine engeri je gukane nula mpulide nga n'obugere bugenderako nedda. Ugenda terera. Okaine mukasinziro. Mukongovule katuddemu uko gumu. Katuddemu uko. Wa Tanzania. Nasaba amanyi ulira. Moto mukalia sindani babu ya babu. Kulia Luswahili. Omusambwa ja Tanzania. Babayo. Babayo. Wawe. We mama nze. Wawe yaye. Jaja kujeba ne akasinziro kagenda akasinziro jaja. Akasinziro. Kimbia. Ulira Luswahili. Kumbe unakimbia. Wanakimbia. Jaja mbulidenga kuwe usate kati. Mpulira kati kwe wedemu. Ogenda kuwona gwe tofaayo. Ogenda terera kati ekirakyo olina okukola. Olina okubeera nga omanya nti nno kati okujjanjaba okusooka kuwedde. Kati ekirina okuddako okukolako emikolo egiddako. Olina funa amazzi ga nnyanja Nalubaale. Deni bw'oleeta amazzi g'ennyanja Nalubaale. Kaakati omanya nti nno buli kimu kiwedde. Oli ayinza okugamba okukima amazzi g'ennyanja nga galina okwesa emikolo egiddako. Ng'amatwale wooli otambula mayiro 10 otuuka wali ennyanja Nalubaale. Abankuwadde obuzibu. Jajja omanyi kye tugenda okukola. Tugenda kukola ebyakasente naye sirinako eno ekyabiri kiriwa. N'alagira omwana akwateko mu nsawo aggyeyo akasente yali yeeterekera. Omanyi bagamba yeeterekera butera okukya. Kino kye kiteresa abantu ssente naye mulimu abazifuna afuna 10 n'azirya kivubi bizimala kuggwawo n'alokaddayo. Kale olifuna ekizibu ekyenkana bwe kiti. Ojja omanyira nti ensi nzibu. Era omusawo ono gamulengejja yagamba mwana mwala balina okugenda banoonya amazzi g'ennyanja Nalubaale. Emikolo egisembayo bajje wamuze ekisingi manya Kisanja omanye erinnya ali alitabulatabula. Nakyanda. Ndeka naawe. Si mukwano. Wendoonyi. Kaakati Kajoba asinkagana Nakyanda. Kajoba ali agala Nakyanda. Tamwesambye. Tatange mulwadde. Tatange na mulwadde. Kyokka gukitawo gwagenda maaso n'okujja gwe gwayita n'ebizibu byonna byonna. Yagenze kujja n'atulagirira. Kyokka twagenze maaso n'ofuna omusawo yagenze kujja n'atulagirira simanyi mbu simanyi tugenda tuleeta amazzi simanyi g'ennyanja Victoria. Kyokka okuva ano tuka ku Nalubaale wala. Tata tayagala obeere nange. Yamuganja kuwerekera nze nekane tata ayagala abeere nange ate gwe gugunkoonako nze nvaako. Tubiza. Mufaayo mukwano nagamba nze nkwagala. Nagamba mbulungi ne mbubi, mubwavu ne mbugagga, mulwadde ne mubulamu tuba ffenna. Kati tatawo nga tatwagala tubeere ffenna. Nze ndeka nze naye oluva ku luzzi njagala ngende ntandike nnoonya ennyanja leka togenda kunoonya nnyanja wekanga nze Kajoba wendireka naawe ate Nakyanda. Kati obadde ogamba ki? Haaga. Kale nno nzikiriza naye kale tujja genda ffenna tunoonya amazzi ga taata ndi ate ŋŋaana. Otaata leeta bulesi peregesi nawe nze nkumatira. Atandise n'oteekamu obuniga. Tugenda maaso. Ekyali ya mulembe nnyo eddogo lya Ggunju. Ogenda kwemuka ensibuko ey'ebina Uganda. Baali bamaze okuteesa yebasinka. Bannange mukwano Kajoba. Banne Kajobuzi. Nakya. Kana yena etolisalanko nagamba erinnya limaleyo nze Nakyanda kyokka mpita Nakya. Okay. Jja tugende. Kyokka ne Kajobuzi nange mpita Kajoba. Tugende gwe eriva mu muzannyo. Egenda maaso. Nga beeyongerayo. Kyokka taata otatwagaliza mirembe simanyi oba taatulonkome natulonkoma. Wani taata wange tayagala mbeere naawe. Ulira ekiwuluguma. Kaakadde omanyi otambula mu kkubo ne muwulira ekiwuluguma nga piki. Naye nga temukiraba. Omuliro. Ndalaba omuliro maaso. Kumbe bannange taata wa Kajoba. Gwe Kajoba. Sagano omuwala taata tomendegera kye kyakulemesa naawe okuwasa. Nze omuwala mwagala. Ogambye otya? Nawezedde emyaka 18 ansoba namu. Ogambye ki Kajoba? Wakali abe wammwe taata. Taata Kajoba yavuma muvume. Ng'amugamba aweze emyaka 18. Taata yamugaana omuwala ono. Kajoba anoonya waatemera akimanyi kitaawe mulogo. Abaana bamanya ebyama by'abazadde. Ate bw'aba mwana mulenzi bagamba aserana kitaawe. Omuwala aserana nnyina kitegeeza Kajoba amanyi bingi ebikwatagana ne taata. Ngadduka ne mwana mwana Nakyanda. Taata yali mulogo kyokka ne Kajoba lengera gye tuzze bannange. Kyokka kino kibira tulabika twawuze n'okubula. Leka naye tolaba wano waliwo omuti n'akayumba tusobola okwewuguma mu budde ne bukya. Budde bugenze butandise okuzibirira. Tuwuguma awo. Tugendeyo tulaba.
Nazi kuno bagamba ebiremu mwabwe kwegamba watuukangawo nga tomalaga bikyamamu. Bas. Kide ekibira kirimu omusambwa gwakyo. Kirimu omusambwa gwakyo. Omusambwa gwakyo guguno. Bano bakowoola abeeno balabye akayumba akakalakala n'ebikoola. Kumbe nannyiniko. Wamulaga wamwe baani. Nga tatandika kubabuuza abanga muntu tosobola kumanya ni musambu kujjawo ng'omugambe ejjamu engato n'okebera obugere. Kyovula abakwana mwegendereze olaba omuwala nga mbalagavu nnyo sooka omugaire kandabe ku bugere. Oyinza otwala ky'otute ng'otutta ebigere byante. Egenda maaso. Nnyo. Kati obudde butuzibiriddeko mu. Kati baga obudde bubazibyeko banoonya bayinza okusooka okwewogoma. Kirimu ensolo enkambwe. Kati omusambwa gwabagamba kino ekibira tekizannyirwamu kirimu ensolo enkambwe, timba, empologoma. Era embamba akubeera wano mulina okubeera abeegendereza. Guno omusambwa naye alinga muntu. Mutuufu mwegendereza abantu bemusinka gano olaba ebisige. Ekisige kirimu n'oluwunguko. Ono muntu nabaki ng'abagaba bayingira awo babukyagaawo. Guno musambwa bamala oyingira nagwo guyingira ate emisambwa gyagala nnyo abavubuka bano bakajoba abeekiwago. Egenda mu maaso baasi taata yajja. Omusambwa gwamulabirawo. Walibadde mugezi n'osegulira. Yagugamba wandibadde mugezi n'ovaayo n'osegulira n'onya mutabanyi wange. Nange omwana mwagala tolina gy'omutwala. Tolina gy'ogenda batwala omusambwa gwali gwe kagumatidde kajoba. N'omwana ono nga gumumatiriddeko. Emisambwa giba n'ebigendererwa. Taata ajjayo eddogolye. Bamanyi engeri y'okwata emisambwa. Musambwa guwagwa ne taata awaga. Gumuyisaamu. Ozanyisa amaanyi g'emisambwa. Ozanyisa amaanyi g'omusambwa. Gwamukuba empi n'awunga. Tozanyisa omusambwa. Gwamukuba empi n'awunga era taata yagwawo. Tukyagenda maaso ne ddogo lya Ggunju. Yali azze kukima mutabanyi we. Kati obudde bugenda okusaasaana ku makya. Gwe gusooka okugolokoka. Ne guwunyiriza. Emisambwa giwunyiriza emiwunyo ne gumanya emiwunyo giri Kampala sigendayo. Kensigale n'emiti ya Nasijja lumba Kampala. Ne gugana olumba Site. Kati sebo gwabakuuma bulungi nnyo. Era obudde bugenda okukya mulimu emisambwa embi mulimu emirungi. Bano tebamanyi nti guno omusambwa balowooza muntu. Mwana mala agezaako okwebaza. Baagala kugenda. Kati bamuyita najjajja. Kati gwabasaba. Bagira bamutyabirewo obuku okumwebaza okubeera nga abasuzizza balina okutyaba obuku balyoke bagende gye badde boolekera. Badde bagenda ku mwalo banoonya bayinza okujja amazzi aganajjanja bataata waani wa mwana muwala Nakyanda jja tugende tutyabe enku. Bannange gubula olubula batyaba enku. Nazi kuno bagambanga ebiremu tebizannyo ogenda okutyaba enku omala ozityaba onoonye kuba eri akuleese nga kumbe gyova gyodda. Nga buli gyodda bw'oti olaba tovaayo. Baatambula nga baagala okuva mu kibira bagende batwale enkuba balina okuzitwala. Baabula we baasula. Bava mu nkuba zikyabye. Banoonye kuba eri bazza we baavudde nga baliraba. Si kibira ndi kyamaanyi ni gyoba kikutte nnyo. Naye tozanyisa ekibira ky'omusambwa. Kale baabuleko ne badda ku mapeera bagenda maaso bafenkenya nga bamanye eby'ekibira. Kuba mune basuzeewo. Ate nga bw'omanya enjala. Sebusanga yabanjizza. Ye tomubuulira ebyo. Mbulero zaaganya. Ye yeggunda nga yeetaaga kyankatika. Tugenda maaso ne firimu. Nagamba MK Sibuka ebina Uganda ogenda okubeera ng'ozizuula zonna ez'omulembe maloboozi agali kiriya nga siga olokoso nga geego. Genda ku MK ebina Uganda bena weebire edduuka li namba 8 ku Majestic Plaza. Tugenda maaso. Naawe bannange olina omululu Nakyanda nze nakulabirawo ninda tulye ffenna naye siina mululu kajoba. Waliwo genkuterekera eno wansi muguuni mu nsawo ya wansi wajja ogatereka nogeddala gweri kumbe buli lwe bamuwa atwalaganye lino era ekatto lino leka lyengedde bali ku mapeera nga omanye ebyekibira kati kano kantandiko gateekaano bedda nkulimba siina gentereka naye naawe bannange oyitiridde kati ne gonterekera oyagala ebyenkati kano ne mba mbadde mwagalananga ebyokulya bizze omukwano guyinza ofiira ku byokulya kajoba ne Nakyanda bonna bamululu yalondamu eddene n'amulekeramu akatono kale ssebo ondekeddemu nakatono ate ng'omala ogamba mpunjagala nkwagala oba kale numeko bayiti twala eri olina omululu kumba alina amapeera agawera yadde agateeka mu kagoye abaana gye bali ssebo nga nabo ku byokulya batabuka egenda maaso
kati nga badda mu kibira emboozi eyongera okugwa amakerenda Zasiba. Okimanyi nina okubonaabonera. beesuubiza kati bamugamba okimanyi omusajja abonaabonera omukazi abakazi bo batuula butuuzi awo ne balinda biwedde naye so muneyi nabo basanga obuzibu ewaka engoye yazooza kabuto atuuka okusiika ne kamwokya amana ne gamusammukira basanga ebizibu kati agamba agenda mubonaabonera ye waali okubeera nga afiiririra nakyanda mu mbeera zonna simanyi agenda kuntikka gwe tofaayo kansooka enkusibire wano manye bagamba okusiba olusekeseke lw'enkuto kiyita ekyanga oteeka okuba nga oli munnakyalo ng'obitegeera bwe kisanga bano baddogo basite ebyo tebabimanyi kati bagamba baagala badde eri jjajja bagenda musangayo guli Musambwa ajjukira era okubula okubeera nga balwawo okumala ebbanga lyonna nga mugenze ku makya ssaawa 3 mugolola ziri mu 11 ez'akawungezi mukyali mu kibira n'ekyemisana mulidde ky'amapeera omanyi embaga eyongera kkula nyongera okukatiza nti sinema zino zonna agenda kwemuka ensibuka ebina Uganda kuduuka namba 8 mwalo gwa 5 ku Majestic wogenda okubeera ng'oziyola zonna ez'ebina Uganda ate nga zonna weeziri bana erindako naawe kyokka n'amapeera sinaye ngenda gassa mapeera kigoolina tera tugateeke wano oba ogalina era tugateeke wano sira lwaki ogiraagira yali alina amapeera mangi owedda kajobaanoganga ne nakyanda anoga kati yasaba amutikeko nga bwomanyi ebyalaavu mbwakanywa kazitowa kanemeddewo twali naawe kinafu bunafu kyokka gwe guyina ekyoga ate gwe ogamba musimanyi tiguyina maanyi leka kale nkutikeko tuzitooleko kale tuzitooleko sira lwaki kumbe teyagadde azeetike zonna abonebonere wano abasajja babeerawo ne beeyama nja kufiirira mu bulungi ne mu bubi naye tozannyisa emiwunyo oli ayinza okugamba okufiirira naye empologoma nejja omanyira nti okufiiririra yakulimba egenda maaso kati nga batoola kunku kumba ayagala akanywa akala akasibire nakyanda naye amenyekemuuko ng'asiba kano alabye nga tabisobola kyokka nakyanda amulaba wa kiwago kati ne bwontikka kati naawe osobola okkeetikka nakyanda naawe tonyamba kiwedde ate obawaganya okusooka twala eri osobola oneekolezaako nakyanda bane kati ezimu nga bazireka zio tozituta ate mbadde manyi ogenda siba negundi gwe tosaasira nze omuntu yanuze n'amapeera nga gwena kulusuze nono g'amapeera kati aba asituka aveewo atambule guli Omusambwa gulina amaanyi okulengera amagulu tebagasibye ate ne taata ajjukira ayina atyagala omwana ono aleme kwagala kuwalona amapeera amapeera bagatuuka amapeera gagano negagenda amapeera gagenda negakomawo amapeera negatabuka amapeera kino ekibira kya Musambwa amapeera negataniko bakuba tebagudde wansi amapeera tegatamye amapeera negataama ogenda olengera gagano begagenda begata amapeera nangoye maama wawe maama azefudde amapeera negatabuka amagulu gegasoosogana amapeera negabagoba bagenda okudda wano gwe yegenda maaso Katonda wange amapeera gali muki amapeera gagano bato omugga gezaako gakuba amapeera gwe yegenda maaso mulumbalumba ebibira n'olengera omulembe ogwengedde n'ogamba embona nteeko gijjayo oyinza onoga embona nekufuukira embona amapeera gatabuka basooka kulemererwa kuvaawo kino ekibira kijjuddemu emisambwa ate guleka si gwe guli gwokka mulimu ebibira ebimu nga si byangu nga bagamba ekibira gundi tomala gakigendamu mu budde obwa kalasamayanzi n'owakana naye nga kyoyinza okusangayo Mungu yamanyi automatically bamaliza bakomyewo gwe gubabaddeko gwennyini bakomawo bakooye amapeera gabagunze gabadde nga gabakuba eŋŋuumi nozowulira yabuuza kye babadde ono amapeera gafuuse amapeera gasoose kunkuba ŋŋuumi mu mutwe amapeera gatabuka alabidde nnyo okubagamba kino ekibira bakiyita nakimu ndowooza owulira amannya g'ekibira nazzikuno nga bagamba ekyo ekibira nakimu tebamala gakigendamu tomala ganogayo kintu n'eziba ntuntunu zikufuukira ekizibu
Amapeera gatabuse. Gamenyemenyenze na. We mama. Kati Omusambwa gwabakwatako. Temufaaje. Yabaga bakakane guno Omusambwa mulungi ne tegwagala bagenda. Era bw'oba osazeewo genda. Osanga obuzibu buli mapeera gabakonye. Walinga wafumitiddwa akafumita bagenge. Omusambwa gwo gumanye ebyawano. Baade tebakyasobola ttambula obuko bwe balina balinga abanywedde. Ne bafuna hangover ate n'emubiri gubalumaaluma. Ne gusooka gubajjanjaba. Ne gubajjanjaba. Bwe gwagalira bagende balina okugendera. Tegunnayagala baveewo musituke. Basituka bukwaku nga batannakubwako. Gali amapeera gabadde kibooko ziri zennyini. Bagenda owulira amagulu agadde gazitowa gawewuka. Di? Ne badda mu kayumba k'Omusambwa. Gumala kukkiriza ni bagende. Kati abo mugende. Musooke mulindeko katono. Gwe gumala okukkiriza. Tegwali mu bintu gwina kyegwagala eky'amaanyi. Naye gwabamatira. Gwajjayo obuti. Mubalaba. Bantu bange. Abo sebo boolaba bantu. Ate bantu ba Musambwa guno. Ono muntu. Nono muntu. Owulira ensi. Be balina bayamba mu kkubo nga bavaayo. Oli akuwa kati n'agamba. Oyo bamuyita Ssejjombwe. Oyo muntu. Oyo bamuyita Ssebulime bantu. Bagenda kuwerekera. Osobola okutuuka gy'olaga. Oba okkiriza oba wakana gwe manya nti bantu. Kati abawa abantu ababiri bano. Naye nga buti. Tozanyisa ebintu by'emisambwa. Tozanyisa ebintu by'empewo ne gutema. Awo bagenda bayamba okubalaga gye balaga. Kubanga ekibirambo kinene. Lengera. Katonda bwange ate kiki ekyo? Kati ogenda okwetegereza basangayo omulala mu maaso. Ye mwana mala yamanya. Abakazi basensinga mangu. Tiyagenda obalaga ekkubo. Olaba Omusambwa bwe gubeera. Osanga omukazi nga mubalagavu ayambadde anekaanekanya omumwa gwansalika amaaso galaba gandege gonna gamuli mu ngalo kumba oli ku Musambwa abakwana ne gutema. Musambwa gwennyini. Agenda kimalayo ni Musambwa gwennyini nga gwagenze dda. Ekibira nagende kiri mu Musambwa gumu. Ulira enseko. Nagambye ebiro bino emisambwa gyatabuse. Era mu abasanga abaana abobola gwotamanyi oyagala okutabira sitole. Sooka wekenneenya obugere. Oyinza okutwala ekitalo. Ng'omanye otutte mukazi kumbe ogudde ku Musambwa guwedde emirimu. Kati gwaseka nnyo. Kumbe mu kuseka. Gwongera obbawo entabire ey'okubira nga neeyongerayo. Ekibira si kyangu. Mulimu ebibira ebitali byangu ng'okiraba awo. Simba! Eyo. Olinnya bulinnya kati. N'omanya nti yakwalira esiridde. Sirika. Eyo ne bw'okulula bukolozi. Kwata eno. Sirika. Ne bw'okona bukonyi kati n'emala ekuwulira. Eyo ekuli oli mulamba. Ebibira ebimu si byangu. Tukyagenda maaso. Mpola mpola. Nagamba MK ensibuka ebina Uganda. Byonna w'obisanga we babizaalira ne babibiikira ne babyalulira awo. Era we bikulira mwe ne mubifuna. Egenda maaso. Alwaw! Nyoka! Muli ebintu mu kibira. Omusota gwali gubuusedde mu bbanga ogulabye. Tegubadde ku ttaka. Tuve wano. Mulimu ebira emu nga si byangu. Ate bagamba buli kitundu kiba n'abatuuze baakyo. Kati ekibira kyalimu n'abatuuze. Waliwo emisambwa, waliwo n'abatuuze. Naye nga bano abatuuze tetunaaba mu musajja bonna tulaba bakyala bo bakozesa nsaale. Nga omanya ebitundu ebitannakulaakulana. Nga kitundu kiri eyo mugubira naye nga kirina abatuuze baakyo. Bo batambula bayigga y'engeri gye beebeezaawo. Nagambye ekitundu kino kye kisoose. Bakiise eddogo lya Ggunju. Era nga ekutusiddwako MK ensibuka ebina Uganda ku Majestic Plaza. Edduuka li namba 8. Wojja okubeera nga zonna ozisena. Firimu zonna weeziri mugende muzigyewo. Ez'ebinayo. Sebo okwetegereza balina n'abakulembera wuno n'abakyala. Bakazi bokka abakulira bamuyita n'abakyala. Bo beeberera eno mu kibira.
yengeri gye beebeezaawo n'okubira nga batambuza obulamu. Twagala okumanya firimu eno ddala wa gye biggweera. Kati nakyanda yeebuuza ekyokola awunze mukazi wattu tofaayo. Nze nagamba kagube mukwano wano tufiirawo nkwagala nakyanda. Kumba waliwo abawulira amaloboozi. Waliwo abawulira amaloboozi. Nakyala nalagira bano bakwate enfu bansaale. Ye n'abakyala akulira bano. N'alagira bakwate enfu. Kajuba abakyala sana tebamanyi bano abatuuze baawano ate buli ggwanga liba n'eryabyo. Ogwa mbatuuze ng'olaba mulinga abafaanagana kumba abatuuze booguddemu bande banga baseze obanga balina ekirala. Ogenda okulengera nga babalina. Temwenyeenya mukole kimu mugumire kye tubagambye mutambule mweyongere tugende nammwe. Baali awo balye. Bade bakyebuuza ye bayinza okudda. Jukira omusamba guli gwagamba gubawadde bawerekera. Obuti buli. Ate bagenda okulaba balaba muntu omu. Naye nagwo gwali musambwa. Kati ate bano babawambye nga tebannafuna kubo lifuluma kibira. Naye nga mu kibira mwe balina okubeera nga ndowooza bayita okuba nga batuuka ku mwalo gye balina okujja amazzi. Kaakati nno mukujja eyali eyita n'abakyala si ye yali. Waliwo n'abakyala w'ekiggwa. Yabagamba bayimirira awo. Wuyo n'abakyala w'ekiggwa. Omumayina gwa Nalubega tegutegeerekeka. Kaakati yasembera yeetegereza agenda okulengera luno olububuka lukajobanga lunyirira. Sebo lulina n'amaaso g'endege kate lulenzi. Kati mulimu abantu abalaba abantu nga ye atunulira ekintu n'ayogera mu ndowooza ye wali ng'alina ky'ategedde. Neetegereza omuwala. Kano ke kakazi ke nkawulira kawunyawunya obw'ekivubuka. Kalimu ka buvubuka. Neetegereza kajoba tamanyi ne bamumatidde. Anaabaamu kakyono. Ankolera. Ajja kunkolera. Olaba abakazi. Ono n'abakyala mulamba ayina engeri gy'ategedde kajoba omudomo ogulaba. Omudomo gwa mafunyo baifa. Egenda maaso firimu. Bano mbajjeewo. Nyabo n'abakyala basanze basalimbira eri mu kibira. Yabuuza gye babajje ne bamubuulira gye babajje. Bawo. Nkuwa mukisa gumu okusigaza bbaawo. Kati yamubuuza ono bbaawo nti ye ko yeni ngenda kuwa omukisa gumu okusigaza bbaawo kunwanyisa. Singa ogenda maaso n'okumpangula ng'ogenda ne bbaawo. Singa ngenda maaso n'okuwangula ng'oba ofudde nga bbaawo musigaza. Kajobanga mutwala. Ate gwe bbaawo layika omwesiga nnyo. Si kyekyo bannange. Naye kaakati tugenda kulwana. N'ababuuza oba si kyekyo. N'abakyala w'ekiggwa. Abantu baba n'ebiggwa. Ayagala kutwala bba wa mwana muwala Nakyanda. Nakyanda yali yamatira Kajoba ng'ebirala byonna byogera nga ne bw'oyogera ekibi Kajoba b'osaaga. Kajoba nga ayagala Nakyanda talina kyeyanyeze. Kumbe n'abakyala w'ekiggwa amatidde Kajoba bw'atunula ng'entuntunu. Tugenda maaso. Tewali muzannyo. Nagamba zonna genda kwemuka ensibuka ebina Uganda edduuka namba 8. Omwaliro gwa kutaano bali ku Majestic Plaza be bakabaka b'ebina Uganda bino byonna. Yasooka ne yeetoolola Nakyala ayongera okwekkaanya Kajoba. Agaye mwana mwala balina kulwana. Ye option gyamuwadde. N'alagira bagende mu basibe. Era olwana lubeerewo enkya. N'abakyala ayagala lwaneka n'akawala kasimanyi ka Nakyanda. Singa akawangula olulenzi alutwala, singa kamuwangula nga bagenda. Laba abasibe babasibira. Abasiba babasibira. Ozanya n'amakomera gali mu nsi. Komera eri yakakutiya mbasitulo kamba nabaaki. Naye security weeryera. Otuloka akasale n'okafuna mu kigere. Egenda maaso. Nagamba zonna ez'omulembe kwemuka ensibuka ebina Uganda ojozijja. Ate nga tulwamu okubeera nga tutambuza ebina Uganda byonna. Uganda Movie Industry okubeera nga tugikuza model eno. Tuli wamu. Kaakati security eri gulugulu.
naye kaakati ate n'abakyala w'ekiggwa tateredde yayita nabiswa n'abakyala genda mukomero ndeetera omusibe omusajja ne mwana muwala omulala n'abatuma ogenda mukomero okuleeta omusajja n'ayita ne nabisaalu muganda wa kasaalu huyo nabisaalu abatumye bagende baleete omusibe omusajja kwega ekintu katonda yakitonda mu ngeri endala osanga abakyala naganza emikwano nagyabasajja kyokka nsaagala mikwano gy'abakazi kyantama naye ng'alina ensonga lwaki ayagala mikwano gy'abasajja kalise bonnenda abakyala w'ekiggwa jalaba nga olulenzi no Kajo balwalina okufuna enkolagana nalwo bw'aba mukazi munne aba talina makulu buli muntu wali kuyamba munne omusajja alina amakulu eri omukazi n'omukazi alina amakulu eri omusajja kegende mu maaso buli omu yeetaaga munne naye kaakati n'abakyala yakyeraba ngono Kajo babwanwa amulwisa ennyo wadde olwana terunnaba alina osooka okumucekinga nga bukyali naye Kajo bayimiridde ati bakajo baba batera okuba ne waaka ate asembera akanga n'asembera maaso ga Kajoba Kajoba yakyusiza entunula atunula nga lutunku n'amwetegereza bw'amwetooloola onoobaamu akanneguusa ggwe abavubuka b'ennaku zino bagaba balina waaka ne Kajoba waaka oyina oba tolina n'agamba bano baveewo ayagala mucekinga tozanyisa ekigambo butonde kati najjayo akambe eno basibisa na byayi Kajo batanalowooza ku kyakutoloka kyonna alinda naye kye banaakola n'asooka amwetegerezaawo amwetooloola agenda otwetegereza nga lulenzi lugoggoofu lwamba mpaavu n'akonda ku luba ne lutereera abasekurite bo webali wano bakyakuuma ono omuwala olaba mwana mwala namanda bonna bali eno kumbe namanda mugenda okwetaawuluza nakyanda yali amubaza ebintu byakakutiya obukutiya ebitali bya mitayimbwa mbasitolokana baaki laba okumatira okuli wano okimanyi nti nno oli mulenzi mugogoofu sikimanyi okimanyi nti nno olina enyindo erina akasaale manyi olina enyindo eringa akasaale laba wenanawe otunuza amaaso agendege kyokka nga olina musajja kati okuva n'olwaleero ogenda fuuka bba wange agenda ogezaako okuleeta olunywegero yavaawo vindi wakigumanyiira n'amuwambisa ekyamba omukwano gwa mpaka sebo n'abo mu kibira bamanyi okulumba wadde alumbye n'otumwa naye Kajoba teyali mwangu kaakaddi Kajoba nga bamuwamba naavu yampaka muveeko mwesonyi mwana mala yate ensaale n'abakyala agenda okuwulira ng'ensaale temuyingidde ate n'abakyala obadde kimwangu bayisaawo bagenze Kajoba nga zizaako munywegera n'agaana omudomo gwange bagutaamu mugobe Kajoba yadibye omudomo gwa n'abakyala yagagaana bagenda omugjawo nga baaba ensaale emukulu beeseeko bamuyingiza Kajoba bamyanyiza ekyagenda maaso mpola mpola ekibira kino kirimu ebika by'abantu abawera kati oba bano baki bandibanga bamba bano kuba bamba bambala bati bano babusaagiye bano olengera bika by'abantu timuzanyisa bibira emu mbiraba kubeerawo okunyirira olaba mabira forest n'ogamba kangende ensenge kumba ogenze ku mutalo ogw'abantu abatategerekeka eno waliyo abantu abaliyo nga banjawulo balinga nsolosolo gasolosolo agali awo bawalampa emiti balinga nkima kyobola abagamba ebibira ebimu tebeera byangu era nazzi kuno bajjajja bagambanga nekibirago ntokigenda mu budde bwe buti togenda mu kibira bwe kiti mu kasenda bazaana toyingira kibira ekyo yadde ogenda okutyaba enku mu kalasamayanzi togendanga mu kibira ekyo mu ttuntu babyogeranga nazzi kuno kati Kajoba tavanga mwana mwana nakyanda era wadde okutya weekuli omukwano gubagatta mu muti mwennyini omuli bamutaka mwe baatuula kino ekika kyabamba boye batwe babeera egenda maaso firimu ogenda mu kibira omanyi weekwese
Olaba ogwamba sezi. Teboogera. Basiisiima busiisiimya mitwe balaba. Natandika okusiisiima. Bw'ayita abalala. Tomanyi oba abagamba ndi bafunye enva oba ekyemisana kiwedde kale n'ebintu bye bibira bizibu oyinza okutambula ng'olowooza otambudde nnyo kumbe ogudde gaba gwe kuliko n'omulangira suuna mu bano anti bamba gwe egenda maaso kaakati nga bagenda maaso n'okukwata abantu bano bo bamanya bafunye kye beetaaga naye ngalo bwe baasindise bakomyewo Kajoba agaana ate omudomo gwa n'abakyala obanga amanyidde n'abakyala balina okubeera nga bakola ki babazzaayo eri nagamba ensibuka ebina Uganda wali ku Majestic Plaza edduuka namba 8 mwaliro gwa kutaano wojja okuyola sinema zonna ez'ebina Uganda weeziri mu njogere n'ezitali njogere ekisinziira gy'oyagala genda ku MK. Ekibira kyali kinene era bano bakyanoonya okulaba nga batuukiriza omulimu gwa n'abakyala. Sikaaki neeba ne Kajoba yali mugogoofu ne bano baamulaba Kajoba yali tagwa yalinga lubiri lwa ggaali. Bano abavubuka bawulira abagogoofu nga yasinga emba empanvu ku kyalo ng'ate mugogoofu ennyindo kasaale. Nabo baamulaba balina okumuza eri mukama waabwe. Bigwera wa bakyanoonya ne sokunoonya yenna naye nga twalengedde waliwo ekika ekirala ekyabaguddemu kye twategeddeko ni kyabamba. Olaba abaana bawala mwana mwala nabbutu omulabye firimu egenda maaso bali eno bo ba mu kibira batuuka eno bawulira ebiwoowola ng'ebibe niye kino ekibira nga tekibeerangamu bibe okusoba ne kweyongera n'okuwuliriza ne kweyongera bo bansaale titumanyi nsonga lwaki batambula bakazi bokka kubanga wabeera ekikazi tewabula kisajja ekigambibwa nti ewali omukka tiwabula muliro kati bano ekibeera nga ate omukka gokka gwe guliwo kale omuliro guba guli luddawa naye tujja kimanya engeri gye kiri nti kituli kisoose bagiyise eddogo lya Ggunju. Kumbe eno na bano nabo babeera basajja bokka era nga bali mu kujaguza bandibanga bafunye omunyama. Ensaale zatandikirawo baana balala basoma we bakuba ku misulo gitwala ku bwongo kakati mbadde mulowooza mugenda agwe Kajoba ku bugogofu bwoliko nga tukumala gakoleka n'abakyala asooka kumaliza naffe tulyoke tukwatemuuko nabo baali bamwegomba Kajoba n'amakyala nga singa bamaliriza emikolo gy'ayagala nabo batandikira awo Kajoba aba alina okugabanyaamu jjukira babeera bakazi bokka. Kaakati musaagiye tulengere yakomawo zoote ekitegeeza baali batadde omunyago si we waali ewaka atwala amawulire mu beekika ab'omuluka abako n'ab'eŋŋanda n'ab'emikwano ekyatuukawo waliwo ekika ekirala ekyabatwalaganya bawo nabo bakomyawo bamutaka ku kigwa kya n'abakyala Kajoba bamugambye ekyama mugogoofu alina amaaso agendege ng'ate musajja gabeera ku bakazi abasajja abana maaso ga lukonvuba kaakati mubatwale gye tugenda okulwanira yagala ateekawo fayiti yabagamba abatwale gye bagenda okulwanira n'abakyala si mwangu olaba alina ekizinzi maiseni si kizinziniya naye kizinzi maiseni yaliwo liya egenda maaso mpola mpola kale nno olwana lwalina beerano mu kadiba va ku bino byemugambwa akadiba n'oga swimming pool akadiba akazungu kano akadiba kaganda nnyo bwe balina okwasaganyiza olwana omanyi mulimu obudiba ne bagamba akadiba ng'olabako kazungu bya ddala
Kana kakadiba kaganda nnyo k'emmengo kebalina okukwataganyizaamu olulwana. Tukyagenda maaso n'ekyondo ekisooka eddogo lya Ggunju. Kaakati n'asumulula mwana muwala Nakyanda. Mukwate wano ate yange ompiteko. Mugire wano katono. Genda eri. Lutobazi kadibadiba. Balina okugunda ng'ogwako mu kadiba n'onaaba nodda. N'abuuka omulabye. N'abakyala w'ekiggwa. Batandika okuwagira. N'abakyala w'ekiggwa. Oyagala kuntwalako kajoba. Oyagala kuntwalako kajoba. Engumi ez'olusootolo. Kati mwana mulagi yagwana omukadiba. Kumba Omusambwa guli gwajja gubawerekera. Laba Omusambwa kye gwakola. Gwayenga buyenzi maanyi. Ne gugamba z'omuwala. Njagala okubira omugwagwa oyo bakyamuwaana. Ayina abawagizi. Yenna amanya agasinisa ati kungulu. N'asaba ekyambe kye. Ayagala asigaze kajobeera asinziira ajja amalirize mwana muwala. Abawagira bawagira. Kumbe mwana mwana Omusambwa gwamutaddemu bbidi. Gwamutaddemu bbidi. Akyuka. Abaleeta ekyamba amumalirize. Mwana mwana agamba osaaga. Ekyambe kyagwa bbali aba akijjayo. Togeza n'ojjayo ekyambe kati kankusala obulago nange. Nga obadde yagala okunzita. Yamugamba saze kutta nze. Ekyandeese genda maaso nakubeera nga noonya ddagala ligenda wonya taata wange ngenda ku mwalo. Era yasaba bamulage ekkuba erigenda ku nnyanja. Yagambirawo n'abakyala balage ekkuba erigenda ku mwalo. Babawe n'ensawo zaabwe n'ebyayo byonna bagende. After 5 days. Ennaku 5 nga zimaze okuyitawo. Tulengera bayorekera ku nnyanja. Era ogenda okwetegereza essanyu lya Mwoki wa Gonja twala eri. Nagamba. Wali ogamba simanyi mbu biki biki nze nagamba tugenda tuukayo nagamba nkwagala Nakyanda. Era oluvaano kidaala. Ate n'ekirala abawala mwewusawusa mwefuula abagezi. Saagala tuddeyo nkyawe. Kuba muneetuyise mu bugubi bw'otamanyi. Balina okufuna amazzi g'ennyanja. Bagaziyo taata wa Nakyanda bamukoleko emikolo asobole okubeera ng'awona eddogo lya Ggunju. Tukyagenda maaso n'ekitundu ekisookedde ddala. Butereevu MK Video Center esibuka ebina Uganda ojja okubeera nga nate ozijja. Zonna nagamba ez'ebina Uganda yensibuka edduuka linamba 8 mwalo gwa 5. Lwaki nkikkaatiriza anti weewuka. Kaati bamala ofuna amazzi g'ennyanja nga bavaayo. Kyokka neekajoba n'entwala mpola kyokka akatonga kutte na mu ngalo akalemedde mu ttaka wansi. Bamaze ofuna amazzi g'ennyanja. Balina okuddayo eka. Engeri kiri muno egwali mundi gwa 2 bayangulirwa okutuuka eka. Naye baatuuka bakooye ng'omugongo nkugambye. Mwana mula takyalina. Si yalina omugongo Nakyanda omugongo ogumulinga olugo lw'entaana. Yakoma omukazi wattu nga yeewetaaweta. Olugendo terwali lwangu akagato yasigaza kamu akala kaasigala mu bbumba wansi. Taata bannange ng'okyaliyo. Naye soga ennyumba tetumanyi oba taata akyali mulamu. Kyaddaaki ebbanga lyongedde okuyita. Omusawo gamulengejja yajja. Mwali mwatuuka dda nga temuŋŋamba singa mwampitirawo. Kati omukolo gutandikirewo balina ogenda maaso n'omukolako emikolo. Naye omukolo ogwo bagukolera ku kitooke kya Nakitembe. Era ekitooke kya Nakitembe ekitabeerawo omanya okuwona kwa taata tiwali. Tozanyisa ebintu by'abasawo ayinza okutuma ebbere lya Ggoonya n'oweebuuza ebbere lya Ggoonya ngenda dijjawa njigere nga yeebase teevuunika eni ndisaleko. Kale n'ebintu by'abasawo bizibu. Ayinza okutuma eggongolo eriteegadangangako n'obuuza n'otegera otya neryegadanga oba teryegadanga. Ebintu by'abasawo bizibu. Kale no balina okugenda maaso n'emikolo.
kadi balina okugenda maaso n'okufuba nga bafuna endege za mukasa. Endege za mukasa n'ekitooke ekyo ekya nakitembe bye balina okugenda maaso n'okukolerako amangu. Kino wamma kiganda kyennyini kya nakitembe. Kyekino ekitooke kya nakitembe ekisajja. Bamanye ebintu abasawo amanya nti kino ekitooke kisajja kino kikazika ate nga byonna bisa amatooke. Ebintu by'ensi bizibu. Efirimu ekyagenda maaso nga batuuka wano ku kitooke taata balina mwesigamye okwo. Amazzi g'ennyanja gagire ku ggulu n'omuggo guno ogwava e Tanzania gulimu emisambo egyogera Oluswayiri. Tukyagenda maaso nagambye tobuzaabuzibwa ku firimu zino ez'ebina Uganda. Genda ku MK Nsibuko ey'ebina Uganda ku Majestic Plaza. Munange ng'ateekako ayambala ebikola bye. Nagambye omukulu bamuyita Kid Istilewo original names. Kid Istilewo. Ulira oluyimba. Mwana mwali muno, mwana mwali lubale w'abaana, mwana mwali. Kati ulira omukongozi. Omukongozi. Laba omukongozi nigga. Yakolanga omukongozi naye nga yebakola gyebiri. Bayimba obuyimba bwa lubaale. Kugambye wano omusawo okukikwatagana n'ekyo ng'atuuse ku mulimu gwe buli omu wa mulimu gwe. Nange bwe ntuuka kazindalo mbojjogola. Kale naye ku guno omulimu atabuka. Yatabuka omusawo. Gamulengejja. Nga bayimba obuyimba bwa lubaale ogenda okulengera olowooza tebamujjanjabe taata. Wayi, mpulira kutandisa okusamba. Owulira otya okugulu nkuwulira kutandisa okwewukira ddala. Tusamba nga kwa jjanzi. Olimba. Ndekeraawo mbadde manyi nti okyawulira obuzito. Okugulugulu kubadde kuzito wange ekinu. Genda obugere bulinga misekuzo. Kaakati kugambye yenna awewuse. Omukongozi yalina okulembera baleeta akadagala akasembayo. Omukongozi leeta omuggo gwange kwanza. Mwegendereza abantu abatambula n'emiggo oli ayinza otambula n'omuggo n'agusula n'ogulonda ng'omanyi olonza omuggo gwa kuniina. Kumba olonza omuggo ogenda okuzaala ebizibu gwa misambwa. Ate gye Tanzania. Kati aba ali wano Ggunju. Ng'omusajja gwe yaroga alaba ateevunye nnere kisoboka. Omusajja gwe naroga nga manyi agenda kumala n'obulwadde emyaka 5 abonebone. Ani agwa mu gundi zange n'aziremesa. Kali yajja ategedde wali omusawo ku kyalo avumula baaloga. Nagambye aloga n'abatamuvumye. Kasitonyirira n'omusinga akuloga yali mulogo nga si mwangu. Kadi yajja abuze ku bajjajja ddala omusajja ono Kisanja ani yamuwonya. Ani ayingirira amakubo gange. Ani ategula emitego gye ntega. Ndaga omuntu atambulira mu makubo gange. Yajja eri bajjajja ababuuza ani agwa amakubo ge. Ndage bunnambiro. Agala amulabe mu nnambiro amulage ndi bw'aba mulogo. Kati ate ono yekundwe. Nati komawo mu ndege ayina essabo abantu baba n'ebintu byabwe ng'omulaba kuba na wakatalimaawo. Ekibira kiri mu bitooke eri. Kumbe yayinayo ebibye. Ne baleeta ekifaananyi kya Gamulengejja. Gamulengejja bulijjo gwategula emitego gyaye. Gamulengejja onjagaza ki? Ndoga abantu ku kyalo bawonya. Kati kankulage ekyamutamakuuni. Leero ogenda kinyonyoka ekibisa omulambo ebigere. Njagala tulabe nze naawe ani asinga Gamulengejja bakuwaana musimanyi otegulira emitego. Leero njagala nkulage akamanyiira ako akewammwe. Ab'emmamba mumanyira nnyo Gamulengejja ogenda kuntegeera. Nze seddira mmamba neddira nga bingi okukuloga. Kati Gamulengejja ali eno. Watuuse mulungi butamanyi. Ne Betty ogambye gyali ali bulungi. Kati kumba ayogera na babulaaya abagenda. Ani munendi eno nogaddagala mutuka okuddaanga ebintu byongero bikolako ensonga zitambule. Omanyi Dubai si mwangu. Wayi maama. Laba embaga. Laba eddogo. Laba eddogo. Ggunju yamuwendulira. N'esooka li mu kasuka. Ani oyo azannyira ku maama? Azannyira kuba ndeyo kintu kinkutte evivi ne mpulira nga lyagala kundukayo. Bamanyani giwunya. Likyaliwo. Likyaliwo. Laba eddogo lya Ggunju. Laba eddogo lya Ggunju kye likola omuntu. Sebo n'abasawo bagamba omuganga teyeeganga. Omukongozi. Mukongozi oluwa. Takyavaayo eddoboozi. Mukongozi agenda okujja. Ulira? Wanjeje. Jangu wano. Genda oleeta omuggo gwange ogw'e Tanzania. Yanguwa omuggo guli mu musondo gwa Tanzania. Yejjajja kanzije. Yanguwa.
eddoboozi terikyavaayo. Agenda ogezaako okunoonya eddoboozi biri bisooka kuhuuta eddoboozi. Oyinza okwogera nga weekakaba naye nga tokyasobola. Bagamba omuganga teyeeganga. Yakomawo mu ssabo. Ayagala amanya nno yamuwendulidde bamanya nti oli andeetedde alapiggi kamugire oloke tulonkya oba okyazajja. Kino kyenkuta obulago eddoboozi no likomawo bukomi bajjajja. Mumbuulire muntu kyoyo. Mumundage nga ntugiddwa bintu bajjajja eddoboozi likomawo. Ebyokoola. Bamuwendulidde ebyokola abasawo bamanya. Naye nga bagamba omuganga teyeeganga katulabe. Bombi balogo ku kyalo Ggunju kafulu w'abalogo. Ono naye yemu ku bavumuzi. Ekimulozeza kuvumula. Muvumula abantu. Oyinza ovumula ebivumulemu. Kati yasalawo asooka alabe bajjajja muntu kyona agezezzaako muweereza ebyokoola. Tukyagenda maaso n'eddogo lya Ggunju. Mukeesibuka ebina Uganda agambye wozijja. Labayo. Ayagala. Labayo. Obumpa obuzibu. Labayo. Ogwo. Omugo ne gumulaga. Ggunju gwe buli gyagezaako kwagala okunzita. Ggunju gw'ontambulirako wamma bulijjo ne bwe mbadde sikyafuna bajja kubajjanjaba. Ggunju otandise ogenda maaso yagala kunsiraanya tokomye kunsiraanya yagala nakunzita Ggunju. Nompendulira ejjembe linkutta akamira akato. Ggunju bwe kibeera ng'otandise okunyimiriramu. Ggunju oba oyagala bikuwunya twagala tulaba ani anaasinga omuwunyisa. Balogo n'atandika owendula. Gwe n'atandika owendula kaakati ogenda kummendegera gwatandise. Kankusanyizeewo ddala. Kankutidde ddala kusanyizeewo ddala tulabe. Oba onodda ku nsi kuno. Ggunju ali eno naye ali mu kulongoosa mimwanyi. Mwanyi zibale bulungi. Emwanyi zibale bulungi. Ggunju tamanyi. Sirivanga bulijjo tatandikono nga nza kuweereza ekyagenda maaso. Eddogo lya Ggunju tubaamu ne Muke Video Center. Labayo eddogo. Ggunju baamukuba eddogo mu bulago. Ne bamwongera ono omusawo gamulengejja si mwangu. Ggunju ogenda okulengera n'ataawa Ggunju. Ggunju tetunamanya oba ddala byafudde bya ddala kuba aliyo n'ekitundu ekyokubiri. Ggunju twaleka alandinze nga nkugambye obulago etasigazza naye nga kitundu ekiba kisooka Silivanga bujotandalikolonza abadde akoleza n'agamba namba 1 fani wano abatatemezawo ne Hemaya abagikenga bubaya sana nga tulamu ne Muke Video Center ensibuka y'ebina Uganda ku Majestic Plaza. Genda ku maliro ogwokutaano ojja kubeera nga zonna ozifuna. Kibadde kisooka tujja kubeera nga tulinda ate ekitundu ekirala. Tubaagala nnyo ate era mweraba temujjangu okwo.